Kale, butereevu nkwaniriza nate ku mukutu gwaffe guno ogwa Kojja Kagato exclusive abali ku Focus. Thank you so much. Abali ku Eblon ona wosinzira okubanga olaba emikutu gyaffe gino okola kyamaanyi nnyo era ekyo kyokola kya nkizo ddala. Abadde bagoberera episode zaffe okuva gye twatandikira ku episode 1 eya Kafeero. Kafeero tumukuwadde okuva olunaku lwe yayingira mu Kampala n'engeri gy'atandikamu endongo yo ddala gi recordinga professionally. Olunaku lwe yatandika mu studio mpaka etutumu ye yafuna amannya ge yakola biki byonna byonna byazza akola mu bulamu bwe tubirabye era nga tulumba episode ya 13. So bw'oba tewalaba ziri ezasooka nkusaba ddayo olabe okuva ku yasooka mpaka eno mu maaso bingi by'ojja okunyumirwa by'ojja okuyiga by'ojja okutegeera eri music legend ono era ne banne. Olunaku lwa leero tuli mu episode ezisembayo nga tukompeyalinga batukola comparison wakati w'obulamu bwabwe ababiri bano. Twasooka basatu okwali Hamani Basudde, Livingstone Kasozi wamu ne Paul Kafeero. Kati leero tugenda kuddamu tumalirize episode yaffe eno nga tukola comparison wakati wa Basudde ne Kafeero. Ndi ne Kojja okulaba nga tutaanya ensonga zino. Kojja nsaba obuze ku balabi. Abalabi baffe mwe namba lamusizza. Tubeebaza okuba nti mulaba Focus TV ne Kojja Kagato exclusive. Channel zino zijja kuwanga amawulire amalungi ag'ebyafaayo, amawulire agakwata ku ggwanga lyaffe, agakwata ku bulamu bwa bulijjo naye nga gakubuulira ebyo ebikusike mu bulamu bw'abantu abo. Okay. Kojja abantu beebaza batugoberera bannange. Abantu tubeebaza ne sekwebaza yenna mwebale nnyo mwebalire ddala okuba ndi musubscribinga ate ne mubanga musharinga era tubasaba ne buwombefu obuyitirivu mwongere okusubscribinga kuba kati tulabika gye tugenda tutandise okulabayo. Okay. Gye tugenda tutandise okulabayo. Kale Kojja twakoma ku luli nga tukoze tugeraageranya abayimbi bano ababiri naddala Prince Paul Kafeero ne munne Hamani Basudde. Wangamba baali bamanyi bamukwano off camera era nga bakolaganira ddala. Twatunako ku ebyo bibakwatako wabi omuntu kyemmanyi atugobera kati yabimanyi. Baali bamukwano ddala naye ng'ate ekisinga okusesa bonna baali baguwoomerwa omubisi omwe nga banywa kali akeeru. Gwe kati naye Basudde yali tanywa walagi. Kafeero yali walagi. Ate si lwakuba ndi yali talina ssente naye nga ye kyawulira kyekimukolera kyekimukolera. Kali akeeru kayitagira setangaala. Yali anywa walagi ng'amwagala naye ng'amwagala. Ani ayagala mina? Bombi nga baagalana. Ne walagi teyamutenguwanga nga bw'amunywa amukwata. Nga ne walagi abeera n'amisinga Kafeero. Era banywa bulungi nnyo naye okuba nti kyaliwo mu byonna omwenge waali tegulina kye guyinza kwerabiza Kafeero okukola. Nga ne wanywa n'agangayira. Nga byalina okukola abikola. Ekyo kyankizo. Si bana banywa neerabira ne walaga. Kojja mu bulamu bwe nga ye wekabanga kukabuze tanywa ku zino zibbiya biki. Anti kati ate waliwo kyoyagala okunnimbiramu. Sirowooza ndi siringi 2,000 ezigula walagi zikubula ate n'ofuna ennya ezigula bbiya. Kale we tuli taliiwo. Ogamba nti ze kabuze kizibu nnyo okutuuka awantu nga bbiya nga tewali walagi nga wasingawo bbiya nga wa. Mbadde ndi mu kunoonya yanywako ku bika ebirala nga sikalika ku ludu. Yamunywako kuba ne Nairobi waliwo yamuweera gundi eyo contract y'okuba nti ya brand ambassador waayo. Ngira nga anywa ku Nairo waabwe. Kojja oluyimba lwa Dipo Naziggala lwajjira mu kiseera ndoza kirina contract y'okutunda omwenge ogwo sikyo? Kafeero yagenda okutandika okuyimba okuyiiya. Yes. Oluyimba Dipo Naziggala nga tebannamuwa contract eyo. N'agifuna naye nga tannalumala era yali tannalumala. Ne lufuluma nga bamaze ogimuwa naye ate nga oluyimba lwe yali alina oddutunda. Anti mpuliramu okubagana wa Dipo Naziggala. Mpulira Dipo Naziggala ng'ate oli mu kulanga mwenge. Tolaba nga ekigambo Dipo kitegeeza mwenge.
Anti Dipo yetundi we batundira omwenge bandowozezza nti ate wali Namuwongo waliwo Shero waliwo Toto waliwo Kinazo tuziyita Dipo za mwenge. Dipo nazigala ali ategeeza Dipo ki nze ekigambo Dipo yazigala gw'owulira yali ategeeza ki temwali muki anti ekyokubiri kyenjagala tumanye Kafeero kyokuba ndi yali brand ambassador wa Nairobi Breweries. Nairobi Breweries tekola walagibwa ye bwe yali anywa kati baba yagala Dipo za walagibwa anywa ate gwe n'olowooza kino naawe mba neewuunya bw'olowooza ebintu yagala Dipo za walagi olina olunaku lw'omujjukirako nga wasanga Kafeero agenze gula bbiya kubanga message eri mu luyimba etulaga bannange omwenge guno ate alinga ali mu guvumirira anti akubuuzizza taguvumiriranga ko ateera nakyo ne bwe yali akugamba yagamba nti tavumirira mwenge kuba gwe gwawasa nnyabo ekyo saagala ojjukire kati njagala manyi kyekiri ku interpreting ennyimba zino naye ye akulaze naye yagunywa nga gumuwoomera okufa gusingira ne supu w'embuzi olwaba kimaze siringa voola oba okuvumirira abali era siguvumirira kubanga gwe gwawasa nnyabo naye omwenge mugugendeko mpola nnyo toziyiza totulemesa ffe kugenda maaso naku omanyi ebintu bino byali akantu oluyimba olwo ne Dipo abantu baalutegeera na luvannyuma amakulu gaalwo era n'ebigambo ebirimu byetaaga bibiri bagamba mbuka abagezi bokka nze nina we mmanyi batunda omwenge n'olwaleero kuliko ekigambo nti nywa n'obwegendereza omwenge gwa mutawaana eri obulamu bwo aba atangidde abanywa eyiba disclaimer kuba yali brand ambassador era alina okukola disclaimer watya singa waba wanywa omwenge n'ayonooneka ne bavunaana eyagulanga wali abadde eye disclaimer yagikola dda omwenge mugugendeko mpola nnyo oba otendera bisirikirwa amagezi omwenge mugugendeko mpola nnyo disclaimer ebeewedde so tugenda gende mugaye Kafeero watugamba tunywe nimbagamba naye mugugendeko mpola awo sijja bali bagezaabo kati awo n'olwaleero abantu abatunda ebintu weebali buli mwenge gulina brand ambassador wano naye kuliko disclaimer egamba nti omwenge tegukkirizibwa bali wansi wa myaka 18 era Kojja Kagato exclusive abali ku Focus. Thank you so much mubali kubiranga mulaba nkujjukiza bannaffe aba Focus event services bagamba nti bibiri bakolera omukolo gwo so nga ate n'aba Focus graphics and branding nabo bagamba nti bawe business yo bagi branding era bakuwe ebintu ebyenjawulo. Kojja Kagato agamba nti bicycle kick yeka gwosigaza okulaba nga gwe obeera nnyini mu ddala ate era nga ne bw'okumwewa kana tolina kaveera omukazi tayani yakaveera bwe yalina gwe akomyewo era kati abantu batandise tugamba nti watuwonyezza bino byabadde batuyita enkoko omanye enkoko zonna nsoga kati babayita ki nsoga tomanye enkoko bweba egenda neba nga etambula n'enkazi empanga nga etambula n'enkazi bwe mala ogirinnyira enkazi n'egitunuulira obudde bwonna obadde obumalire akakabaga obusekendi obutikiti empanga nebagamba nti ondaanira ku ndaakwongera tienda muntu andaaniraku ndaakwongera era enkoko enkazi teddamu wagamba ndaakwongera kakati awo weewale nnyo ebyombo okwewozaako obwewoza gwe beera bubeezi nga maguja byonna byoyogera yo tekufaako era taneetunula n'ebbali eti neyefuula etakulaba n'olwekyo ojja kuba essimu eyo eri awo oba eri 0752 40 30 20 obe nga ofuna bicycle kick wonna wooli abantu abali mu bibuga nga ebyekata abali mu nsinga kata Bahrain Middle East kati ebintu byammwe bikyesibyemu olwa gundi okuba nti Ebola kati tewali bayinza bireeta ennyonyi tezijja ojja kugumiikirizaamu okwo paka mujja bujjako awo katono naye nga byo ebintu byamwe biri mu layini n'olwekyo buli woobeera wonna wonna manya beera gumite
nga sitandi ya tripod. Awo koja Mungi tuli ku mboozi wakati wa Basudde ne Kafeero. Abantu bamanyiddwa nga abaaganze nnyo abakazi oba abaali zimalaaya ensajja. Nsaba tuttaanye ate abo tebaba balirako mu bamalaaya basajja, wabula baba babalira mu baali bamanyi bayimba nnyimba ng'omu ayimba ezivuma abakazi ng'omu ayimba eziwaana abasajja, kye babamanyiddeko. Basudde yali tayimba luyimba luwaana mukazi. Ng'ayimba zivuma baki bakazi. Ate no mu bulamu bwa bulijjo nga okwetiribosa kulinga kwetiribosa ng'abakazi be bamwagala bakwata oli bwamala obavuma ati ate ne mubanga mwekulubesezaako, era ye ng'akugamba nti bwe nkuvuma bwe nkusanga ng'ongoba tonjagala, era n'akugamba nze mukene muliira eyo. Naye wano mu bbanga mu maaso g'abantu n'eriira bitaafu, aba ategeeza taafu maaka, ekyennyanja ekinene. Mukene muliira eyo. Watuuka ino ku misana nga alya taafu. Alya bitaafu. Taafu maaka jabanga ngege eyise ku kibaati y'engege ennene. Naye ate eno yo taafu maaka eba esusse. Olya n'omuwula ng'ogugaayo banga agaayo ekipiira nga tegukutuka. Koja kuba biri banani yasinga nnyo okuganza ennyo abakazi abangi. Anti abakazi omanyi foomu mwoyogerera sigimanyi. Waliwo gwe okulowooza nti yaganza abakazi bangi ng'ate abakazi be bamuganza. Kale ani yeetanirwa ennyo kale yeetanira ennyo y'abakazi. Yeetanira oba yeetanirwa? Tusooke ne yeetanirwa then tudde ku yeetanira. Abantu bonna Kafeero ku ngeri gye yalabikamu yali alabika bulungi nnyo. Nga tewali ayinza butamukola ki butamwegwanyiza. Bawoza omuvubuka atukula bambi kuba yali muyonjo kyekikulu. Ayimba bulungi ng'ate atunuulikikako. So ebbanga lye yaliwo ye yasinga ku Basudde. Simanyi ekyo anti engeri nze gye batankwaniranga mu mwavu bakwana kati siyinza kuwa kifaananyi kituufu. Kojja tuli comparison. Anti kuweba comparison nkubuulidde. Kujja kuba tonayagala kutegeera butegeezi. Naye nakugambye dda nti oli Basudde Kafeero engeri gyali ayimba ennyimba ez'omukwano ennyingi ng'era olabira ku ngeri y'abantu gye bafulowingamu ng'abadde ayimba ng'ennyimba ez'omukwano nga bazze. Bwe yayimba ng'ololoka nti mbadde mwagala omuntu wange ono mwagala mpulira nkyamwagala ng'abantu bayiga. Farida bantumyeko eyo gy'oli ng'olaba buli luyimba olw'omukwano bwe yayimba nga bisirikirwa n'olaba ensi n'efa n'abatasaana kufa ne bafiiramu. Kozi wali nali kubuuza okugeraageranya mu kaseera kano kuba waliwo omwana bambi yawulira bintu bino ng'abinyumirwa naye nga yeegomba nnyo geraageranya abantu abo abategeere. Oyinza kumugeraageranya ng'ani kale? Ani? Kafeero. Ng'omugeraageranya kwani? Anti ngamba omwana wa 12 ayagala amanye amaanyi. Anti nkubuuze ng'okumugeraageranya kale ku bayimbi. Ku bayimbi ba wano ogeraageranya Kafeero oba owemula kye bayita okuwemula. Kati omwana ali eyo akimanye nti abaliwo kati tewali uncomparable. Tageraageranyizibwako. Gwe bw'oba olina gw'oyinza okuleeta nze ndaba oba owemula buwemuzi nga bw'onaasanga taata wa mukyala wo ng'ali wali nga ne maama we ali wano n'owemula kwe kubeera ng'ogeraageranya Kafeero ku muyimbi yenna wano. Kati Basudde ne Kafeero tubaleke mu leeni yaabwe tubogereko bo nga buti tubaleete. Singa wali wasobola okubagibwawo etteeka erigaana abantu okugeraageranya Kafeero ne Basudde singa bali baga. Ne tubaleka ne batambula babiri bwe bati. Babaleka buli omu kuba buli omu yali mu kiti kikye. Kafeero walakwani Kafeero alina kye yali asinza Basudde nga ne bw'okola otya ne bw'olikola otya Kafeero yakisinza bonna abayimbi abaliwo. Yali amanyi music nga Kafeero amanyi kye bayita arrangement. Entegeka y'ennyimba nga Kafeero amanyi kye bayita accompaniment mu music. Ebivuga ebigendera mu luyimba. Kafeero nga bw'aba ayimba oluyimba toyinza kugamba nti awo ebivuga byaleekaanye. Naye ate nga Basudde bw'aba ayimba owulira nga wabaawo we yaggweranga mu bivuga ne bimumira. Ekyokubiri nga talina ddoboozi lya kalere. Akereke katya kwe kubanga oyimba eddoboozi ate n'ova ng'owulira nga ayagala okusaakaala. Naye ate gundi bwe yabanga owuye ng'ayimba ng'omuwulira wabanga wo yaggwerayo.
Nabanga abulirayo ko. Nabanga abulira mu byuma nabanga ayagala okusakaala bwanise nnyo nenga kafere ki kwayimbidda amanyi ki kwayimbira nga ne bwoba omuleetedde ki etya. We yayimbira bwansi oluyimba baluyita Galenzi mmwe. Yayimba n'ayimba nga ayimba atambulira awo bw'ati. Ate bw'ajja n'aleeta oluyimba lwe bayita gundi waliwo Farida. Farida bantumyeko eyo gy'oli. Bw'owulira bwe yali aluyimba nga tolowooza nti ate ye Kafeero ayimba kalenda y'omukwano. Kati yali amanyi ki ng'agigoberera, amanyi ki ng'amanyi ayina kye tuyita omudigido ng'agumanyi. Yes. Tempo. Ng'akuuma beat. Kafeero kyaba nga kizibu nnyo okuyimba. N'alemwa bw'ayalemwanga okugatta ekigambo nti n'awulula ekiwulule nga kiba kizibu nnyo. Era olaba ebigambo nga buli kimu bw'ayimba era owulira nga buli kigambo kiggwera mu beat. Kye yayimbanga yali ng'aflowinga ne beat yamanyi kyakola bulungi nnyo. Siina gwe nnyinza mugeraageranyako. Waliwo abayimbi abaatondebwa nga Katonda yabatonda nga ate ye ennyimba yaabwe nga nnungi nnyo nga bayimbira bweru wa beat batandikira bweru wa beat ate ne bamalire bweru wa beat. Ne bw'atandikira munda mu beat era abalira bweru wa beat. Agifulumamu. Nga Katonda bwe yamutonda kati nga balijidde yali muyiiya mulungi naye nga ebigambo bye bw'aba ayimba bw'atyo bw'ayimba. Ng'ate era ennyimba ze zifiitingirayo. Waliwo n'omuyimbi omukulu wano Mariam Ndagire ye yakugamaniza ebya beat sibimanyi kubigoberera naye ate nga amanyi nnyo ebya music amumanyi naye ye bw'aba ayimba Katonda bwe yamutonda n'omwana omulala kati musajja mukulu bamuyitanga Vincent Muwonge naye nga bw'ayimba era bw'ayimba bw'atyo ayimba ebigambo atandikira mu beat naye ate agenda okumaliriza ng'ali bweru naye nga n'aluwandiika lwonna nga bwe lutambudde. Omanyi ekireetera okuba nti lufa singa otandikira mu beat n'omalira ebweru ate eddako n'otandikira mu beat era n'omalira mu beat olwo oba ossa arrangement naye ebigambo byonna bitambula nga buli kimu bwe biba biggwera bweru kitegeeza nti oba omakinze naki n'omudigido gw'oba wataddewo. Kakati awo kye mba ngamba nti buli muntu yali alina kyasinza mune gundi yalimu was a storyteller. Basudde nga buli luyimba lwakuyimbira emboozi gyakuleeta otandikira okukuba ebifaananyi n'abantu ku kyalo gy'abaakutadde n'otandika okulengera ne byayogerako n'obiraba akufaananya eyaliyo ng'anyumya. Wabula yalina ekintu kimu era nga enkuba ye ey'endongo nange nagigezaako n'ennema era bwe yayimba ekyo saamuddamu nga sirina we ntandikira muwakanya nti endongo akoonako mpola nga bw'adigida gwe n'ogiyita n'ennyangu. Oye enkuba gye yali akubamu nga olabanga era enkuba y'emu ne Dani Mugula gy'akuba endongo oyinza okulowooza nti endongo nnyangu bwe baba akulowoozesa nti nnyangu. So abantu abo baali mu biti byabwe era buli omu ate Katonda n'abawa ekintu ekitasangika. Tewaliiwo ku bantu be twabeera nabo mu biseera ebyo ayinza kujja n'agamba nti Kafeero ne Basudde bayombako babanyiigako. Siboogerako lwakuba nti baafa. Ne zino eggaali ze tulaba tebyaliyo ebyo ebyokugamba nti basisinkane bayombe bwe basinkananga ng'ate liba bbinu nga babuuza we banaatabaaliza amagengere gundi ng'akuyita ku Kyapa Masanga era bwe yagambanga nti tugende tukyapa Amasanga nga oba omaze okumanya kyagamba yali ayagala nnyo olukongo. Ongala otya naye ng'ate nga munyinga guli musajja musiraamu anti bwe bakugambye nti abantu abasawudi tebasayidinga n'Abayisirayiri basiraamu. Nze omuntu omanya mpi bulamu bwe nti ono ayagala nnyo ayagala kino ono tayagala kino ayagala kino tayagala kino gwe n'otambula nga oba omuleka oba tomuleka naye nze nali mumanyi ng'ebinaamunyiiza mbimanyi byayagala mbimanyi kiri kye nagamba nti nga tusobola n'okubeera awo n'atanyumya naye nga weemuli atayagala oveewo ebisirikula najja n'abuuza bwedda mbadde simanyi nti mwemuli naye nga weetuli nga temwogera ate si byali nga biseera bino nti buli twabanga ku masimu gano
smartphone zaite tezinnajja Kafeero yesooka okunkwasa ku ssimu ya smartphone smartphone zaali tezinnajja yali zino zigundi yali Sony Ericsson buno bupesa Sony Ericsson yalinanga akananka ka area akayakanga yagula essimu ezi 3 yagula nnya neya gundi yagula essimu n'agulira yagula eyiye n'agulira ogundi oyo bisirikirwa wakabiri agula ate nga kasero okujingulira nali olonga nze navadda mu kubeera ku mirimu gye nga ndi ku gundi ku super ngoli ku super bisere ne Kizito n'agula namugulira abantu banana gamala ne Simon Dede yali driver we kati baali bambi ba mukwano tebalina lunaku bagamba ne bayombako ate nga ne bakyala baabwe bwe basinkana era nabo baali banga banyumya bulungi ekikulu ndowooza bagamba nti mbulira gw'oyita naye abakubuuza mpisazo kati nga bw'oli bwakubuuza nti Kafeero yaani oyita naani nga basudde otambula ne Kafeero bumanya nti munywa era nga amanya bumanya nti bw'oba oyagala basudde bayagala abakazi noona abakola ki wadde nga naawe awuliriza oba alaba obaagala n'otatugamba nti obaagala bungi koja mu bulamu bwabwe abaana abazaalibwa abayimbi bano baana bangi ku bonna ani yasinga okuzaala abaana ku nsi kuno simanyi anti kuba abaana b'omuntu bote oyinza n'okuba nga wayise emyaka 10 ne bagamba n'ono mwana we n'oli mwana we ate waliwo n'abantu ba pretenders abajja n'abagamba nti nze ono omwana wa gundi naye nga si wuwe kati singa babadde babala bubazi baana ku lunaku lwe babadde bakebera abaana nga babala bubazi nga tebakebera bandirowoozeza nti mu nsi Kafeero yasinga okuzaala abaana abangi kubanga abazzeeko obuzinga oyinza okulowooza nti b'abantu nga 3 n'ekyomukisa omulungi abalala bawanduseemu nga tebannabakebera buli badduka ne bagamba ate era nga bakyawandukamu kubanga DNA nabo tetumanyi bameka beenaalekamu nabo bameka beetakola pozi nayagadde nze lwakuba nabadde n'ekibuuzo kyange oba nkibuuze producer oba nkibuuze gwe naye kimanyi n'abalabi bennyini naye gwe oli mugezi nnyo jja kiddamu abasajja singa babeera 3 nga bakaayanira omwana bakola tuba tulina kukola tutya okumanya nnyini mwana nga basajja 3 ate gwe ndowooza tukola DNA ku mwana ono ne bali 3 tulaba ni gumakinga naye singa tubeera mu ddwaliro ng'abakazi ffenna twazze tuli embuto omusawo n'azaazisa bubi abakazi abo ng'aliwo omu abaana 2 ne bafa ne wasigalawo abakazi 3 nga wasigaddewo omwana omu ng'ate omukazi oli azaazisiza omusawo atya okwogera nti abaana bammwe bafudde n'ateekawo omwana bwa buli bw'omu amugamba nti omwana wo wuuyo tato owange nti wuuyo kati abakazi bwe baba 3 nga bakaayanira omwana tukebera ki nga bwe abasajja bwe baali bakaayana temwayita bamaama akulira musaayi gwani na mu lubuto lwani na mmere yani kwaba alya eba ya mukyala lwaki olowooza nti omusaayi ng'omwana era alina n'ekirira kiba ku mukazi ate lwaki mulowooza nti obutafaali bufaanana bwa taata atabeera na mwana scientifically ekyo kojja bwe kityo kiri anti scientifically nange mbuuza ati kati abakazi baba 3 be bakaayana scientifically tubakebera tutya kati kojja obuuza abantu ku platform eno naye ndowooza tulinamu abasawo bajja tulambulira nze kimbuuzisizza kuba saagala nnyo bantu kisobola okubeera nga waliyo omwana kyagatta ne maama ekyo kyondi sure omusawo bajja tuteereza ekiteeka kuba gye kiri ekisobola kyenvudde sinnyonnyola kuba nze sinnyonnyola kyesikola ki nze njagala nnyo lwaki obuuzizza bino waliwo gye bwavaako omuyimbi omu gwe baali bakaayanira ngwe abakyala 2 bamukaayanira nti mwana waabwe muyimbi kati oyo nembuuza nti twandimukebedde tutya oba nakiri kisoboka nga olw'okubanga ethics waliwo ethics ezifuga obusawo kati nga bw'oba ozaazisa nga gw'obadde oli mu labor ward nga gw'ozaazisa abakazi ne beekanga nga abakazi baliwo 3 ng'omwana omu ye mulamu yaliwo ng'ate bonna balabika baazadde era bonna bakugamba muyinza okuba nga muli
ng'omusawo ali awo ne bajja ne babba abaana babiri ng'abakazi basatu be bazadde ng'ate omusawo ate okulugamba nti yabadde taliiwo ye n'agamba bugambi nti omwana yooyo ate owoono nti omwana yooyo nga buli omu bw'agira asonga ku oyo bakebeera batya okumanya omwana maama we bajja tudda abasawo abakugu tubasaba mugiyambe kubanga ffe tetubimanyi mugende mu comment section ate ne bwe tuba tubimanyi abantu abasigadde bandyagadde okumanya butya bwe kikolebwa kojja ababiri bano bavudde mu bulamu bw'ensi eno tulabyewo ebintu bingi ebize bikolebwa nga ku munywanyi we nnyo Paul Kafeero embiranyi zibadde nnyingi nnyo mu famire ye kiki basudde ne famire kye baakola ekyenkizo ekitaakolebwa mu famire ya Kafeero okulaba nga bonna ebyo era nakano kaabagezi bokka Kafeero yafiira yali talina nnyina basudde we yafiira ng'alina nnyina ng'alina ne kitaawe kati kyo awo kuba kyenjagala omanye nti omuntu yenna omulenzi naddala omulenzi waba ayina nnyina tewali kintu obulamu tebuyinza mumulema kwaŋŋanga obwensi nga nnyina waali kuba ebintu bingi omulenzi ebimutuukako nga okubivunuka abibuulidde nnyina bw'ataba naye abajja kupatikana yekka kati Kafeero yali talina gwayinza kubuulira bintu bye era olaba nti emikwano gye giri mu bintu bye ne baganda be yababuukanga era kasita yafuna omukazi gwe yeesiga n'atawakkala buli kimu ekikye abamu kijja kubayisa bubi nga nkyogera bwe ntyo naye nga bwe kiri nti yali yafuna disappointments ne heartbreaks singa nnyina yaliwo yali asobola omubuulira ebintu ebyo n'embeera yali emutuuseeko n'amanya butya bw'ayinza obisolovinga naye ka yali tamulina Katonda n'amukubagiza Robbina bisirikirwa n'awulira ng'amutegedde era n'amweyabiza nga yeeyabiza maama we nga tewakyaliwo kintu njagala kukubuulirayo ekintu nze omukazi oyo yampangula nnyo nensaba Katonda babeere ne Pawulo bisirikirwa ye muntu eyajjanga nga mulina we muli nga Kafeero alinawo abakazi basatu nga beetalira awo najja n'abatuukako n'ababuuzaako neyetambulira n'agenda n'agenda naye tulya gy'atudde n'anywa mwenge gwe manya omukyala naye yali agumanyi yali akwata ku cupa ng'agutegeera era nga waaliwo yali nga buli bwe tugenze bwe tutyo oba wa nga ye ono anywa bunyi bwetuuka akawungeezi ne basasula kati bwe yamutegeera n'oli n'ategeera ono omuzungu kyayita okujabagira kigambo kya luzungu kati buli muntu yayiga munne ne oli n'ayiga munne bwe bamala okuyigangana buli omu otyo kyekigambo ekituufu kati nga omubuuzi waliwangawo neŋŋamba omusajja alina abakazi basatu wali n'amugamba nti nabalabye abo nze nasoose okubalaba nabadde nabalabye edda naye nti era bazze mulabakaawo era bwe naatuuse okumwetaaga nja kgenda naye atulaba ku mikutu gyaffe gino mbadde nsaba nnyo tugende nga tugoberera step by step era nja kusaba nti tugenda kuba tukola part esembayo okukola comparison y'ababiri bano era nkakasa nti tukufumbira ebintu bingi nnyo bwe tuva ku Principal Job Kafeero ne banne tuleeta ebintu bingi nnyo nabagamba nti kojja wakuwa ebyafaayo byotalaba ku TV byotawulira ku radio otalabye ku social media naye nga ye yaliwo era abyogera nga bwe byali nyinza kuba mulyaza amaanya bwe nsukka wano tusinkane mu video ejja maaso awo nga tunyumya kutumbawumba Kafeero versus Basudde otherwise bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange
bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.